Anita Among, Speaker wa Parliament, ayambalidde Bobi Wine nga alabula bannayuganda era nga Bobi Wine bw'atyo munnange bwe yamulangira ekizigo amalifaarikako omukazi akwata mu kizigo kale bw'atyo naye alabudde bannayuganda ku nsonga za Bobi Wine. Bobi Wine ne Akenam owa UPC bwe batyo babadde mu nsisinkano biki bye bayogeddeko. Museveni mu kifo ky'okukulaakulanya bannayuganda abba babbe kyali mu kukola kwe kupromotinga obubbi obw'enkukunala bwe batyo munnange bamulangidde ate ye omulangira Nakibinge era bw'atyo ategeezezza ku kwetonda kwa General Museveni n'abaako byayogerako era nga biwererako ddala. Kulaije akomyewo mu game, akomyewo gy'abadde yeekukumye, abadde ali mu luwummula oba ebirwadde bibadde bimubala embiriizi. Byonna muganda wange ndi bwabbi kutegeeza. Ate bwe tugendako obweru bw'eggwanga, Trump enkolagana ye bw'ati atukakasizza ne Elon Musk nti eweddewo eggwereddewo ddala. Nsonga ki? Rwanda evudde mu mukago gw'ebyobusuubuzi lwa nsonga za Democratic Republic of Congo. Mu buufu obwo mwe tugenda munnange okutabaalira era nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda Atulaje nga bulijjo mu mikwesese ekinja n'amazadde okubeera nga nkijjako era bwe tuzigumita yaffe etalaga buli wamu. Teweerabira aba maintenance palace gye bali nnyo gwe ayagala solar systems, ayagala ebyamasannyalaze, ayagala ebyamazzi. Nakugamba nti bano osobola bakwasa ekizimbe kyo ku nsonga z'ebyamasannyalaze n'ebyamazzi. Balina ttiimu esobola okuinstallinga buli kimu nga bw'oyagala. Ate Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road. Era gwe munnange bw'otuuka e Kajjansi Namulanda oba Kitende buuza bubuuza ejjanyi ku kyaki awo ogenda okusanga Hillside View Apartments omuli buli kimu twala butwazi tulootwo. Apartment buli emu erimu, buli emu erimu ebisenge bisukka mu kimu. Eddiire eriyoyoto bulungi n'ekiyungu eky'omulembe. View nungi nnyo, amasannyalaze tegavaako ate nga ne wifi nayo eri ya bwereere. Transport okunona, fast booking yo okunona wooli naddala ku airport oba n'okumpimpi awo kasawa beera nga si wala nnyo. Ate munnange Timo Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo. Balina ettaka lye batunda ate basobola okugulako ettaka bwe liba nga teririko ndooliito. Bano balina construction company ey'amaanyi ennyo era ng'ezimbye ebizimbe biwererako ddala mu kibuga ne mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo okukosa munnange n'okubeera nti gwe oyagala okumanya ku nsonga z'ettaka basobola okukuyambako. Osobola n'okubeera ng'obeebuuzaako si babi. Omusawo Dokita waali, Dokita gy'ali nnyo ku ndwadde ez'enjawulo era ennamba njirina wano gw'agyagala jangu buzzi wano ku Uganda Atulaje. Waliwo omuntu gwe tunoonya ayitibwa Deus Akambikira. Deus Akambikira yakolako mu Local Construction ng'akola nga engineer mu masannyalaze era ndowooza munnange kye yakugukamu. Deus Akambikira mu Local Construction yakolayo okuva mu myaka gy'okumuwenda 80 paka 2021. Wabula nti alina muganda we bamuyita Baati era yali ng'akola mu tour and travel oba mwakyali tetumanyi. Wabula nga bano bonna babazaala Bunyaruguru obanga gwe Deus Akambikira muganda wange jangu wano ku Uganda Atulaje. Ennamba zange weeziri awo emyesembyayo 1015 endala ensembyayo 73. Alright, ate munnange ndowooza twolekere ekyatuleese. Giraavu oba giraavuzi munnange tezikyaliko beyannako. Eŋŋuumi munnange bagikutujja n'ogiwulirira ku ggumba butereevu. Tuli mu byabufuzi wano e Uganda, tuli mu byabufuzi tetunnaba kuyingira mu byabukulembeze. Abapuleyinga ebyobukulembeze bwe batyo munnange bakyajja mpola baagala kujjawo ba byabufuzi olusobe tulabe ku bukulembeze oba servant leadership. Kakati munnange tukyali mu bufuzi, tutali mu bufuzi nno obw'amatwale. Okyali awo munnange ba agents ab'obufuzi buno obw'amatwale bwe batyo bakyayongera okubeera nga batemera ettaka ku nkyukakyuka ey'omuggundu eyinza okubeera nga munnange erabya Uganda ku nkulaakulana mu buli kimu. Kakati
Speaker wa Parliament Anita Among ono avuddeyo munnange n'ajerega Bobi Wine amujereze agambye nti gwe nno munnange olabika olowooza nti okuyimba obuyimbi okubeera omuyimbi obuyimbi mbonooyimba ennyimba abantu ze basobola okubeera nga bazinirako ku streets za Kampala oyinza okulowooza nti ekyo kiyinza okujjako General Museveni, kiyinza okujja General Museveni mu buyinza. Gw'olowooza okubeera Rasta n'okubeera nga olina music awulirizibwa gwe bawulira mu Uganda yonna oba mu nsi yonna nti abantu basobola okuwagira politically, basobola okuwagira mu byobufuzi. Era munnange bw'atyo yabadde ali Shema eyo n'akuba omulanga eri abantu b'e Shema okubeera nga tebagezaako kwesembereza opposition. N'agamba nti ekitundu kino kirina kubeera pure NRM, temubaleka kujja kuba confusinga na nnyimba zaabwe. N'abagamba tetubaganda kubeera nga munyumirwa ennyimba zaabwe, muzinyumirwe, naye munnange ennyimba tezirinaawo political vision yadde n'emu. Bw'atyo Anita Among bwe yategeezezza Speaker wa Parliament bwe yabadde ayogerako eri ba residents ab'e Shema municipality bwe babadde balonkinga local saving groups ekabwohe ku kisaawe ky'ekabwohe awo. Naye munnange bino ng'abantu babaze okubeera nga babiwulira. Ebigambo bye bagambye Anita Among bw'ogenda ku mukutu ogwa X, kubanga bino mbisanze ku mukutu gwa NTV Uganda ogwa X. Era eyo munnange bw'ogendayo osobola okubeera nga olaba comments z'abantu bye bagambye Anita Among bingi nnyo, era nga bisobola n'okumukaabya bw'abanga si mugumu. Jjukira nti Bobi Wine amudifaaringako ng'omukyala ow'ekizigo. Mukyala akwata mu kizigo. Simanyi oba okuyimba musango oba n'okukwata mu kizigo musango. Kwebyo ebibiri simanyi kiri educative. Oba okukwata mu kizigo kirina kye kiyigiriza abantu oba ennyimba zirina obubaka obuyigiriza abantu. Kati awo tuyinza okumunanga okusinziira okubeera nga tujajinga. Naye nga ba abantu oba nange engeri gye ndabamu ebintu kwegamba bw'otunuulira Bobi Wine engeri gyekiri nti bamulimitinga okubeera nga akampeininga, tasobola campaigninga freely, kitegeeza nti ekyo muganda wange bw'abanga akyali ensonga essaawa eno kitegeera kiba kimufuula okubeera strong ate nga ali popular. Kaakati munnange ebiseera ebisinga obungi abantu babeera boogedde ebintu byabwe, babeera babyogedde era biba biva ku mitima gyabwe. Oli yabugambye, waliwo omuntu omu comment gye nalabye wano yagambye nti gwe malaaya mu byobufuzi, ategeeza political prostitute, tetugamba eyeetunda ku basajja, naye kati ategeeza political prostitute nti okusooka yali mu FDC, kakati essaawa eno yafuuka mouthpiece wa NRM, tetumanyi maama lususu kyazzaako. Nti oyinza munnange okupretendinga okwefuula nti towa kitiibwa Bobi Wine ng'omuntu, naye munnange olina okuwa ekitiibwa bannayuganda abawererako ddala abalimu miliyoni ne miliyoni abamukkiririzaamu, era nga munnange bo naye kenyininyini obubaka bwe yeetisse baagala butuukirire, baagala enkyukakyuka, baagala wabeerewo accountability. Kati ng'ekyakuliko mu palamenti mu bubbi n'obuli bw'enguzi, ekyo bannayuganda kye baagala. Kakati munnange ebyo tuyagambye nti kiyinza okuba oba ebyo biyinza okuba nga bingi nnyo okubeera nga babisaba eri omuntu munnange atudde ku bisawo bya ssente era nga yakiikirira ababbi mu palamenti n'okubabugiriza. Kaakati muganda wange bigambo bya bannayuganda si bigambo byange. Kakati munnange era ne bamujjukiza nti General Museveni we yeesimbirawo mu 1980 tewaali yadde amumanyi, talina nakatulu ke yafuna. Bwe kiba nga Bobi Wine yeesimbyewo 2021 n'afuna obululu obungi bwe butyo, njagala okimanye nti teri kitasoboka. Nti ne Amin eyali teyasomako yadde yakoma mu primary 3 nti yafuga
eggwanga lino teri atasobola kubeera nga alifuga era yafuga n'abako byakoze ebiwirirako ddala paka emmundu bwe yakola ki bwe yamujja mu ntebe ne Zelensky eri nga naye tumumanyi nga omusajja ow'oku stage omuzannyi munnakatemba naye wuuyo essaawa eno ali mu kufuga. Kakati muleke kulimba bantu, temuleke kulimba bantu ti Bobi Wine tasobola kubeera nga akulembera eggwanga lino. Kakati munnange bwe bati ne bamulabula nti sigwe first speaker, sigwe speaker asoose, kale yogera bitono. Yogera bitono kubanga ebbanga tono nnyo oyinza okuba nga ebigambo byo muganda wange obiridde ng'oli mu kulaajanira bannayuganda nga gwe waddira mu bigere Olanya Jacob bwe yalaajana ng'akitegedde nti munnange bamumazeewo bo bennyini abo bootembeeta era nga ne Lokech naye be yali akolera yayitira awo bw'atyo mu ngeri etategeerekeka. Kakati munnange bwe batyo abantu be bamugambye era omuntu omundubuze bwe ngenda okukomekkerera naye olw'ensonga nti ebintu bino biyinza oba oliawo okunditira ebizibu mukyalo ono mukambwe ennyo muganda wange. Kati ono amugambye kati ogenda muzungu nti I think too much bleaching of her skin has damaged her brain. Mu Luganda sikimanyi naye ate era ne bweŋŋano kivunula mu Luganda ate anetamu ng'oluzungu alumanyi. Kale agambye nti nsuubira okuba nti munnange okweyokyayokya n'ebizigo nga weezigulazigula kirabika munnange ebizigo byakutuuka ku bwongo era obwongo ne butuukako ekikyamu. Komenti singa nkambwe abantu nga bakambwe lwaki tebakendeezaako. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo temunkubya emiggo nkyayagala okubeerawo. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo amaze n'atubuulira biki bye bayogeddeko ne Jimmy Akena owa UPC mutabani wa Dr. Milton Obote omugenzi n'eri akabwenkenero naye owange bintu si byangu. Naye munnange bw'atyo omukulembeze wa National Unity Platform gwe tumanyi obulungi ennyo nga Bobi Wine amaze n'atubuulira mu private meeting gye babaddemu ne People's Congress President UPC era nga ono ye MP wa Lira City Jimmy Akena bwe batyo munnange ku makya aga Sande era nti meeting eno bwetyo yabaddewo wali mu maka ga Bobi Wine e Magere. Bwe batyo munnange ne babako beboogerako era nga kiba kitegeeza nti wayinza okubaawo obuolyawo okuteebereza okusuubirwa essuubi nti enteesaganya zino obuolyawo ziyinza okubeera nga ate zinaabaako kizireetawo katusuubire tulabe n'ekitabangawo nga tugenda mu kalulu akaddako 2026. Kale bw'atyo Bobi Wine bw'atyo mu brief statement gye yasharinze ku social media Bobi Wine yagambye nti yabadde musanyufu nnyo okubeera nti nno yasobodde okukyaza Jimmy Akena ku makya gola Sande era ne babako beboogera ebibeererako ddala bye bayogeddeko ku nsonga munnange ezikwatagana ku ggwanga lino naddala mu kaseera kano ak'obwonkenke ennyo ak'eggwanga mu byafaayo era mu ebyo munnange bye bayogedde bagambye nti bayogedde ku biseera by'emmaaso eby'eggwanga lyaffe Uganda era munnange ne kibeera nga kino kiwa essuubi okusinziira teyawadde bingi nnyo bye bayogedde teyatubuulidde bingi nnyo bye bayogedde mu kwogerezeganya kwe babaddemu mu kafubu ke babaddemu naye nga munnange bino byonna biraga nti babadde boogera ku current state of the nation and mutual desire to see a change. Kakati munnange ebyo engeri kini nti Bobi Wine teyatubuulidde bingi nnyo ku bye bayogedde naye nga roughly nti byabadde mu ssaako eyo. Kakati munnange bagamba nti namwatulira ow'ebbanga bw'otamuwemukira muganda wange oyinza obuteebikka ow'ebbanga bw'otamuwemukira. Kakati munnange Lutamaguzi bw'atyo ayambalidde General Museveni n'amugamba nti gwe oli mu kubba ate nga bubba munnange bannayuganda abeeri enkuta z'emimwa naye gwe munnange ekyo kyoyita enkulaakulana kyoyita development
bwatyo munnange Lutamaguzi amaze okubeera nga ayambula General Museveni n'amu exposinga ono nno munnange mubaka owa Nakaseke South MP Honorable Lutamaguzi Semakula bwatyo munnange ayimusizza ensonga zino ez'omuggundu era nga annyonnyola ku nsonga ey'omugaso ogw'enteekateeka za gavumenti okumalawo obwavu oba effectiveness of Uganda's poverty alleviation programs nti ddala bwe mulaba birina omugaso bannayuganda balina we batuuse mu programu za gavumenti okubeera nga bamalawo obwavu muzimanyize parish development model emyoga n'ebirala kakati munnange bw'atyo Lutamaguzi ng'agamba nti gavumenti eri mu kuyiwa triliyoni ne triliyoni obulindo n'obulindo bwa ssente mu projects zino naye munnange tewaliwo visible results tewaliwo kyetulaba nkyukakyeko kyetulaba mu bannayuganda nti kati beba tebatandika okubeera nga bafuna ku ssanyu bafuna kasente olwa gavumenti okugezaako okuteekawo kaweefube okubeera ng'emalawo obwavu kakati munnange Lutamaguzi agamba nti nno tuli mu kwonoona ssente triliyoni ne triliyoni mu government programs ze baateekawo okubeera nga munnange bawa abantu basobola okubeera nga bayimusa embeera zaabwe eza bulijjo bave mu bwavu naye tetulabawo real change ku ground Lutamaguzi bw'atyo bwe yagambye era bw'atyo n'akuba omulanga nti wabeewo munnange okubuuliriza n'okutunuulira ensonga zino mu bulambulukufu nti ddala zirinawo impact yonna General Museveni okuteekawo ebyo byonna okuva lwe yatandikawo initiative yeeyo eya parish development model emyoga wamu ne youth yagambye parish development model emyoga ne youth livelihood fund nti waliwooko oba tuli awo twemagaza mayiwa ne Uganda omuntu akuteeka mu kintu ne mubeeraawo nga muwaanawaana naye ng'eri abalya ebizimbe bazimba nzimanyiyo ebizimbe nga bakugamba nti ekyo kyagundi kya Nabbanja ebyo byagundi waliwo bingi wano nze mbimanyi nti ekyo kyagundi ate baba tebalimba abantu babeera tebalimba nzijukira mu biseera biri edda nga tukyali baana bato nkwegamba nga obulwadde bwa siriimu bukyali bw'amaanyi nnyo kwegamba nga butiisa nnyo naye ng'abantu bagenda baga nti gundi oyo alina siriimu tuli baana bato nga tubiwulira obanga oyinza baaliyo nga bwayasaanyooka naye munnange era bagenda okuyitawo ogenda okulaba ng'afudde panga ttono nnyo oba abantu babitegeera batya kakati abantu era bategeera nti ekyo kizimbe kya gundi bategeera bulungi nnyo nti Acacia Mall ya gundi bategeera bulungi nnyo nti Serena Hotel ya gundi bategeera bulungi nnyo Mukama Katonda kakati munnange bw'atyo omubaka ow'e Nakaseke South Lutamaguzi munnange nga annyonnyola ng'agamba nti obuli bw'enguzi obufumbekedde n'okukozesa obubi mismanagement eya ssente financial mismanagement ssente enkwasaganya yaayo mu ngeri ey'amancoolo mu ggwanga lino n'agamba nti kino nga bakirimbika mu kubeera nti baagala okugaggabaza abantu kumalawo obwavu ssente zimaliriza zikomekkerera zigenze mu nsawo zaabwe abo abatonotono abali connected abatonotono mubamanyi abali connected mubalaba bannabbanja kwogera bakasobola okuwogera nga bati muganda wange akasimbi ke balina tekalina naye IGG yayogera ku nsonga eyo by the way Betikamya yali kodinga akatambi ako yakalikodinga nno n'akalikodinga n'akateekawo juzi mwalaba wane Kawempe North mu campaign Bobi Wine nga akatambi akazanyira abantu ddoboozi lya Betikamya era akatambi ako yakateekawo ate yakola bulungi okateekawo kubanga bajja kugamba nti oboolyawo teyabiraba kubanga nkimanyi talina kyayinza kukola kyamaanyi naye ali mu kwekolera zizi naye at least yateekawo akatambi ako kajja kubeerawo ku record ebbanga lyonna twakimanya nti parish development ebyo byonna myoga nti essente zisinga obungi zigenda mu nsawo zaabo ba few individuals abali well connected kakati munnange Lutamaguzi naye atugamba nti abantu ababenefiting abantu abaganyulwa mu projects zino
munnange batono tebaliyo era zino project zifuuse munnange ensulo egaggawaza abo abali mu buyinza ate nga babba misana ng'ensi yonna eraba buno bubbi munnange obwenkukunula ne Gen. Museveni abulaba bw'ati ataakimanyi kubanga bwe kiba nti basobola okunoonyerezaawo intelligence n'enoonyereza ababbomu n'ebirala n'ebitegeera n'etegeera ebya ADF n'ebirala ate kino ekiri mu mazanti basobola kutegeera nti bannayuganda ddala ssente tebazifuna nti oba bameka abagaggawadde kubanga baateekawo okubala abantu ne batubuuza nze kennyini bambuuza ne mbagamba sizirabangako ne mbabuuza nti mwemufunyeyo ku bantu wano ti okuleka mpozi eri waliwo eri omuntu omu gwe twalabye teebereza kati nze ndi wano mu Wakiso teebereza kakati munnange Semakula Lutamaguzi okwogera ku nsonga zino munnange kiddiridde bannayuganda bangi nnyo okubeera nga bali frustrated bali awo tebasobola kubeera nga ate munnange babaako kye bakola eky'omugundu olw'eggwanga lino okubeera nti lifumbikiddwamu abantu abali wansi wa Gen. Museveni era nga munnange bo beefunyirira okubeera nga bali kama okulikaliza era puroguramu zonna ziremereddwa era ne gavumenti eremereddwa okubeera nga eyogera ku nsonga y'obwavu n'okubeera nga ebumalawo newankubadde ng'omusimbe muyitirivu nnyo Lutamaguzi bw'atyo bw'agamba omusimbe muyitirivu nnyo gwe bataddemu mungi nnyo naye obwavu busigadde bukyalimu tewali bantu oyinza ga nti bano omusimbi guno gwe bateekamu newebuuza nti lwaki tebazimba mu enguudo n'amasomero abaana ne basoma bulungi nnyo ne basobola okubeera nga ate babongeddeko omugaso bannayuganda babataddeko value ne bwafuluma ebweru w'eggwanga agenda ng'omusawo agenda nga nansi ajjudde agenda ng'omusomesa ajjudde ne balima enguudo abantu ne banguyirwa okutambula transport n'abeera easy ne batambuza ebirime bulungi nnyo ne business okubeera nga zitambula okusinga okubeera nga munnange ssente bazeewa mwe mulaba bizimbe muwoza Uganda ekulaakulanye alaba abantu nga bazimbye ebizimbe mulowooza ebizimbe bivaawa Museveni yagamba IGG nti leka kunyigiriza abo ababba wano ssente bajja zitwala wabiri wanga bazikweke eyo wabula gwe zino hotels zolaba ezo zaabo ababba ssente kale at least bazimba hotels ezo kale tubanyigiriza nnyo oyo nno ye mufuzi w'eggwanga nga ayogera ku nsonga y'ababbi bakozesa okubeera nga alemera mu buyinza okumubeeza mu buyinza abatiira ddala era nga munnange kyekyo kyabasasula okusobola okubeerawo mu buyinza kakati munnange nti bino byonna tubiraba nga tebituukirira Museveni ebisuubizo byatuukiriza nabyo tebikola ki tebabituukiriza ate nga bwe baba nga bizze nga bituukiriziddwa bijja kikeerezi nnyo too late era nga ne baloko leaders ate munnange jjukira nti Museveni yaabo baalina muzima alina grassroot good structure ye kati abo baalina aba LC offices LC bikyamu mwatambulira kyokola nga okulonda ku LC okukuba akaiza kukola nga bakugaana kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti opposition yali egenda kukola ki kutakinga over kati ezo offices LC zonna zikola ng'ez'NRM gwe okimanyi kale munnange era akasente bwe kajja juzi mbandi wano mikwesese ne bajja nga balangira tugenda mu kalulu abakyala kano akasente kammwe abakyala mujje ku LC mujje akasente kammwe tulabe engeri gye bakazi batujjukira obwavu bungi bajja genda kati babatabbire mmwe ate Museveni ali nedduulya mmwe nga tuvudde mu kalulu mmwe alirina mufe kyokwebuuza nti gye baatusuubiza nga tugenda mu kalulu ka 2021 twalifuna kubanga abaabirimu mbamanyi bali mu babanja n'ennyumba zaabwe bazitunze wano mbamanyi batunze poloti zaabwe ze baasikira mbamanyi wano mu mikwesese wano mbamanyi naye nga mbabuuza owai ndi mwatufuna ku ssente naye kakati ate era obalaba baabo bagenda balangirira ku bizindalo bagenda okufuna ssente olwo babateeketeeke mbu 2026 mbu basobole okukola ki mbu ate era Museveni mbu kubanga mbu abasuubiza anti abasuubiza jjukira nti ebisuubizo gye Museveni tebituukirira ate n'obusente bwe babawa bwabinyeebwa naye ngeri bafuna triliyoni na triliyoni bo bagagga bavundu
kakati munnange bwatyo MP Lutamaguzi n'agamba walina okubaawo accountability okuviira ddala eri General Museveni, kubanga General Museveni ono munnange ye kennyini nnyini yayambyeko enguzi okubeera ng'efuubikira mu ggwanga lino Uganda ne mu gavumenti ye nga yeefuula yeerimbika mu kubeera nti nno ye champion mu kukulaakulanya wa development ekitaliiyo ngera bwatugamba yalina vision etakola ki etaliiyo eggwanga lyongera kubeera nga linnyiikibwa. Kakati Lutamaguzi agamba singa programs zino zaali zikola twali badde tulaba enkyukakyuka change nga tugiraba visible change. Gwe wooyaawo muganda wange njagala ombuulireyo ani yali akulaakulanidde mu myoga, ani yali akulaakulanidde mu operation wealth creation, ani yali akulaakulanidde mu parish development model. Woolyawo olina okuba ng'obamanyi buba tobamanyi naye ng'ata omuntu yaguze emmotoka omumanyi akola mu gavumenti era ng'omanyi n'amayumba ge bwe gali. Kati kakasa nti munnange Lutamaguzi byayogera bituufu era naffe tubadde nga tujja tuyimba ebbanga lyonna. Kakati munnange bw'ati ategeeza nti bino byonna politics na empty promises era munnange akulabula anti bagamba nti akubagulizaako muganda wange oyinza okuba olinda wambazzi naye nze nkoze eki nkubuulidde era nga bigambo biva wa omubaka owa Nakaseke South Paulson Lutamaguzi Semakula. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo bwe tutyo era mu ngeri y'emu omulangira Nakibinge bw'atyo munnange era naye ayatulire General Museveni babali naku lwayidi bwabadde bubaka bwayidi ey'okusala ebisolo era bw'atyo n'ayogera kati ewatali kwekwekerera Prince Kasimu Nakibinge nga obubaka bwolekeza eri General Museveni nti ku kwetonda kwe naddala kwe yasinzidde nga yeetondera Abaganda n'agamba nti munnange yandibadde asetinga clear conditions for reconciliation and meaningful reform. Ekyo kyonna ekyo abantu kye bagamba General Museveni tibaako byokola ebiragira ddala kyobola bamugee nti biki bye weetonzi bye tubuulire then tumanye okusinga okwetonda obwetonzi awo bwotyo nga weebuzaabuza. Kakati munnange nga bwe nkutegeeza nti yabadde Eid atuuka era nga emikolo gyabadde Kibuli wali ku muzikiti ku lunaku olwokutaano Nakibinge bw'atyo n'ayaniriza Museveni engeri gye yeetonzeemu naye bw'atyo n'amugamba nti olina okugoberezeganyaako ebyali badde ebituufu ku ebyo munnange by'ogamba ebyakusobako mu myaka egiyise. Kakati bw'atyo obubaka bwe nina okubukuwa kubanga bino era abantu bye basaba General Museveni era njagala mukimanye bulungi nnyo twolekera akalulu ka 2026 tulina okuba nga tumanya kiki lwaki protest vote erina okubaawo era tulina okumanya nti okwetonda kwa General Museveni kwali munnange kusiba bannayuganda katambaala ku maaso tewaaliwo kwetonda kwawo. Kakati Nakibinge agamba nti ebigambo bya Museveni nga yejjusa nti biyinza okubaawo nga biraga nti oba oliawo nti mu mutima agenda yeekubaakuba naye ffe nga tugamba manyi kapa emanyi okulimbalimba emmese nebanga egita emmese nezinazina bweti nerooza kapa neddamu negikwata nebanga edduka kapa neddamu negikwata. Kakati munnange njagala okubulya ni General Museveni bw'atyo bw'ali omutima gwe kale tuteebereza ng'era omulangira bw'ateebereza timuyinza okubaamu kale change oba ebigambo bye bya regret might show a change of heart. Naye munnange tusuubira era nga ye bw'agamba tulina okuba nga tulabawo kagamba ekyali badde nga kwegamba proof mu equation ye ey'okwetonda twagala kulaba visible actions era n'omulangira kyagamba to back those sentiments bekyandibadde. Kakati Nakibinge bw'atyo agamba nti Museveni alina okubeera nga atandikirawo okubeera nga munnange akwasaganya ensonga balongoosa ensonga ezaalema edda nga zakosa Buganda naddala munnange mu kiseera kyamaze mu buyinza. Kakati munnange bw'atyo ng'agamba
nti yandibadde akomyawo ebintu bya Buganda byonna central government byeyawamba kubanga bino munnange government yali yabyeyamadda mu commitments ezasooka kati kusinza kuna Kibinge agamba nti okeerewa kino kiraga nti munnange kiziza nnyo Buganda emabega mu byenfuna kigizizza nnyo emabega era munnange enkulaakulana ebadde entono nnyo mu Buganda olw'ensonga nti General Museveni yamaamira buli kimu n'ebya Buganda ne babijjako kati n'agamba nti Museveni era alina okukyusakyusaamu mu ngeri gy'alabamu ba political opponents be era bw'atyo n'atugamba nti nno okukwatagana kwa Museveni kiyinza okugasa eggwanga nti engeri bw'atyo munnange gy'abakwasaganyamu ya bukambwe nnyo kubanga nti abawagizi b'oludda oluvuganya bano bakubiddwa basibiddwa kali Museveni alina okuba nga alagawo engeri munnange gy'ayinza okubeera ng'ekintu ekyo akikomya olw'obulungi bw'eggwanga n'obutebenkevu ekintu kyalina okubeera nga akikomya kakati era munnange awo yasinzidde okubeera nga ayagala Museveni ate ba political prisoners bonna abo bakwatibwa olw'ebyobufuzi era munnange n'agamba nti abantu tebasaanye kubeera nga munnange basibwa bateekebwa mu nkomyo olw'okuba nti ne balaze obutale bumativu bwabwe era awo yagwedde ku Eddie Mutwe engeri munnange gye yakubwamu n'engeri gy'alimu mu kkomera newankubadde nga mulwadde kati Nakibinge bw'atyo n'agamba nti abantu ng'abo balina okubeera nga baweebwa obujjanjabi nga munnange bwekiteekeddwa okubeera bikirabikiddwa mu ssemateeka era nga munnange ekyo bwe kitakolebwa kiba kitegeeza nti okwetondaganya n'Omuseveni ebyo byonna bye biraga nti nno tekwali na makulu kakati nga twetegekera okubeera nga tugenda mu kalulu 2026 Nakibinge era bw'atyo n'ajjukiza General Museveni nti nga mu capacity ye nga commander in chief wa armed forces nti nno mulimu gwe duty ye okubeera nga akakasa nti amagye ne security organs endala tebagenda ate kudda ku bannayuganda kukuba miggo tebagenda kuteekawo kutya balina kukuuma bannayuganda na mirembe so si kuteekawo bonkenke na kutya era bw'atyo munnange n'ajjukiza n'akubisiga ekifaananyi ku byaliwo mu kulonda kwa Kawempe North by election nti abantu bangi nnyo baakubwa abamu ne basibwa kale munnange effujjo n'obwannantagambwako bwe buti munnange bwafumbekera akalulu konna aka Kawempe North kakati munnange Nakibinge bw'atyo era n'agamba nti nno ebintu ebibaawo mu ggwanga naddala security engeri gyekwasaganyaamu embeera yeeraliikiriza n'aga nti amagye ga UPDF juzi wano e Wakiso district twalaba abasirikale aba SFC bwe bato nga balumbye district police commander ne bamukwata ne bamukunya n'amasasi ne ganyooka awo nti kakati nti amagye security agencies nazo naddala UPDF yo ate egezaako nnyo okutuntuza zino endala tuleba abasirikale nga bakuba bannaabwe empi ebyo bye byasooka nno aba traffic nga bakubwa empi abasirikale ba UPDF kakati batandize kulumba zi police station ne basalako ne bakuba emiggo nga bwe baagala basanga OC ne bakuba nga bwe bakola ki nga bwe baagala kale ebyo byonna General Museveni bannange alina okubanga abitunuulira tusobole okubeera nga bannange tukkaanya nti ddala kituufu okwetonda kwe baasoma juzi wano ekkololo nga bali mu kusaba okwategekebwa muwala waabwe nga basoma n'egyediti Museveni ekiwandiiko abamu kye bagamba nti Museveni baleka baali era ndowooza teyali kisome yekka y'ensonga lwaki baamuteeka ne mukyala we kakati in respect asobole okubeera ng'asoma era bagamba nti yali alaaginga behind nga ye ekiwandiiko alinga kugamba atakimanyi atannakiraga nti bino nzaabyogera munkoze eki kino bannange nze tebwabulwa waabwe kisoboka kitya kakati munnange ebyo naye nga bba abantu bagamba nti munnange muyinza okulowooza nti gwe osobola okusalawo nti gwe Katonda nti ogenda kufuga Uganda paka kufa naye ebintu si byangu yadde n'akamu so nga munnange kulayi gye yakomyewo
Kulaije yakomyewo era yabadde mu myezi 3 gyamaze nga taliiwo nga omulimu gw'okwogerera amagye yagukwasa omusajja Chris Magezi era nga ono abadde akola nga acting mu kifo kya Kulaije. Kakati mune Kulaije yakomyewo naye nga newankubadde yagenda mu luwummula olwo n'ekigambibwa kuba nti n'embeera y'obulamu bwe tebadde nnungi yadde n'akamu abadde yagenda kwekanika. Kakati munnange yakomyewo atandikiraawo kuki mu bulimba kubanga Chris Magezi ye muganda wange kane Chris Magezi bibadde bimwokya era ekyabbomu kyamwokya juzi wano. Kakati munnange bw'ati abadde akolanga omugezi w'amagye ate era nga akolanga deputy wa muhoozi wa CDF. Kakati bw'atyo azzeeyo mu nsonga ze. Kulaije akomyewo ye tebamuritayaringa ate naye akaddiye. Lwaki ye tebamuritayaringa ate nga naye akoze eki akaddiidde ddala kubanga n'obulamu kakati atandise kubeera nga ateekinga leave. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo mu Uganda mbadde just nkubagulizaako nti bw'owulira eddoboozi lya Kulaije ate teweewuunya nti ate tuvudde tutya mu Chris Magezi ate ne tudda mu Kulaije. Yakomyewo dda muganda wange wali nnyo. So nga ate bwe tugendako mu ggwanga erya America, eggwanga erya US eno, Trump abadde munywanyi wa Elon Musk atugamba nti tebakyali banywanyi. Bw'atyo munnange President Donald Trump lwadde olunaku lwa Saturday lwa mukaaga n'atugamba nti enkwatagana yaabwe wamu ne munnabyamagezi ag'ekikugu Elon Musk nti eweereddewo ddala n'alabula n'agamba nti nno singa Elon Musk agezaako kyayagala okukola n'ateeka ssente mu mbeera n'ateeka ssente mu Democrats, ekyo muganda wange kigenda kumuleetera kijja kuleetawo embeera enzibu ennyo. Bw'atyo munnange Trump muna Republican ng'alabula kubanga jjukira nti waliwo bill ekwatagana ku misolo n'ensaasaanya eyo. Munnange Elon Musk kigambibwa kuba nti naye agisimbira ekkuuli era n'adda ku ludda olw'aba Democrats. Kakati munnange ekyo ne kiba nga tekikolera Trump era Trump bw'atyo n'akakasa n'agamba ate tasuubira kuddamu kwogera naye oba kukwatagana naye mu ngeri yonna. Tasuubira kuddamu kukwatagana naye ku ky'okubeera nti nno oba oli awo nti anaayingirira emirimu egya Elon Musk okubeera nti katugeze satellite ye ne bizinesi z'endala mu magezi ag'ekikugu nti binaafuna obuzibu. Ekyo munnange teyakyogeddeko naye nga ensonga enkulu nti Elon Musk agamba nti bill ya Trump agirabanga disgusting and abomination, agirabanga etalina makulu era ekivve kyennyini. Kale bw'atyo munnange Trump n'asuubira okuba nti ayinza okuteeka ssente mu ba Democrats era ate okuva likiri nti munnange embeera anti jjukira nti eri tebiringa ebyaffe ebyeno, eri tebiringa ebyaffe nti ewaffe munnange tuba tulinze bulinzi palamenti yonna esalewo okubanga General Museveni yonna kasaba bayita n'abawa akasente naye wali ate balina okubeera nga bayita mu mitendera nti palamenti ne yamansi temala ate balina okugenda mu Senate yonna munnange balina okubeera nga bayitayo okusobola okubeera nga ekintu kiyita kikakasibwe. Kati ate munnange amawulire amalala eggwanga erya Rwanda bwe lityo livudde mu mukago ogw'ebyobusuubuzi era nga munnange omukago guno baguyita Central Africa Economic Bloc era ng'ensonga munnange za DRC waliwo obutakkaanya ne DRC era nga munnange mu kusalawo kuno kiraga nti kati embeera oba obunkenke bweyongeredde ddala ku diplomatic level oba diplomatic tensions zeeyongedde wakati wa Kigali ne Kinshasa era nga munnange
kino kireetedde Rwanda okubeera ng'egamba nti siina kye neetaaga sayidi ze ne Rwanda kwegamba kati okuva kiri nti munnange abayeekera ba M23 bawambye awo wonna wonna Rwanda ndowooza ekirabira ddala nga kwegamba ekyaggwedda teyeetaaga ssente kwewola ssente oba buyambi kubanga basima wano akagundi ng'eri bakola ki batunda basima batunda kakati munnange obunkenke bw'amaanyi ennyo ojjukira nti Kabila yakomawo kale Rwanda bo bagamba nti ensonga ezimu ku ezo mbu waliwo endagaano ze baatandikirako mu kubeera nti batambulirako mu mukago ogwo ogwa ECCAS Central African Economic Bloc. Kale munnange nti already endagaano ezo zikyagobererwa DRC yazivaako dda ate nga ne gye bivuddeko mu summit yaliyo Rwanda munnange bwe batyo baagiggalira wabweru kale bwetyo n'ensalawo n'egamba nti naffe katuguviiremu ddala so nga ate munnange era ne Kabila naye yali nnyo era nga eno mu buvanjuba obwa Congo olwadde yeesolosadde eggwanga eryo era abayeekera ba M23 ne bamwaniriza ate nga Kigali eri already yo yanyiigira ddala neetuuka n'okugana bannamawulire okubeera nga bakavalinga byonna bye yajja okukola mu kitundu ekyo ne kiraga nti waliwo bunkenke munnange bw'amaanyi nnyo ne batuuka n'okubeera nga kwegamba balagira ddala nti ono Kabila y'omu ku abo abawagira yabadde nga awagira abayeekera ba M23 kati ekyo munnange ne kiba nga kirinseewo confusion ekitunuulira sayidi eno ey'e Uganda kubanga ajjukira nti ne Muhoozi tekyamusanyusa ekya Kabila tekyamusanyusa kyokka ate nga M23 tekyakola kintu ate nga Kagame takkiriza M23 neyakola ekintu ekyo kakati simanyi ddala Kagame anko wa Muhoozi oba kubanga Muhoozi yebuvuddeko yalabula n'agamba Kabila nti wabanga aloota ku kyokuddamu okubeera pulezidenti wa Democratic Republic of Congo ekyo akyerabire so nga naye wano Uganda tebimuli bulungi kubanga jjukira juzi nti batutegeeza nti oyo talina kubeera musirikale alina kubeera civilian ate nga yatugamba Uganda tesobola afugira omuntu atali musirikale kakati awo tetumanyi era nga sirina bingi nnyo byakwogera ku nsonga eyo naye nga nsaba nkusiibulire wano muganda wange tusinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume